ambachi batu miaka 15 miaka 2 wallahi Qur'ani ibali kumitwe negwe excuse kijogendo okuwa gwatagwanga kuddalu golowoza bali banjawulo nnyo kugwe wallahi tewali njawulo eriwo kale buli muntu atwala obudde bwe aberenga ategeera eddiini ye mu butuufu bw'okubanga agitegeera kubanga obusiraamu wallahi bino mbibagamba tetugenda kusobola bupulaktisinga na buteeka mu nkola nga tetubusomye ekyo tekigenda kusoboka buli lunaku mu timetable yo olunaku lumu essaawa 24 essaawa 24 essimu ogibikula kyenkana kino ogendako ku TikTok nola video trendinga simu yo ogibikula Facebook emirundi emeka n'olunaku Qur'ani ogibikula emirundi emeka ya Rabbil Karim omwaka ne gutuuka okuggwako nga Qur'ani ogibikuddeko mu Ramadhan subhanallah essimu yo gy'okwata mu ngalo booti bw'oteeka obuzindaalo mu maaso mu matu oba owulira ki bw'oteeka obuzindaalo mu matugo oba owuliriza ki oba owuliriza ki oba owuliriza ennyimba oba owuliriza Qur'ani byonna ku ebiri ku ssimu gy'okutte ne wallahi gezaako nga bwe kisoboka essimu yo gifunemu ejjana owulirize ku Qur'ani amatuugo gawulize ku Qur'ani ne buli ssaawa oba owuliriza nkudi ozambe owuliriza ku Qur'ani obutuka tosobola kubutuka kati bakama bange olunaku olwaleero omulamwa gwe tugenda okubanga twejjukanyako insha Allahu taala tugenda kubanga tusoma ku kintu kye bayita olunaku olw'enkomerero yaumul qiyama olunaku olw'enkomerero yaumul ba'th olunaku olw'okuzuukira lulina amannya mangi naye olunaku olwaleero lwenjagala okubanga nsomesaako insha Allahu taala olunaku olw'enkomerero luvudde mu bwongo bwaffe bwe twagala okukiroboozaako tekisitakarra tekinywera olabanga ekiri ewala ne bino ebigambo njagala mbikutegeeza olwaleero kye tuyita olunaku olw'enkomerero lwe lunaku lw'ogenda okuva mu nsi muno lugenda kutandika olunaku lw'ogenda okuva mu nsi muno waltafati saaqu bisaaq bakugatta entumbwe ku ntumbwe bakusiba akaba nga togenda kuddamu kwogera kigambo kyonna nga togenda kuddamu kutambula kusaabaya wantu wonna bagenda kwanjuluza emikono gyo oluusi ofa ogizinze ng'olaajana bakakase nti togenze wadde n'olwataano wadde 10 bagenda kuzinga mu ngoye 3 wallahi n'oba ofiiridde mu kanzu oba saati ng'okalambadde balirwa ne kanzu eyo oba esaati bagikugyemu bakakase nti bintu byabamulekwa ila rabbika yawma idhil masaq bakolekeze eri omulezi wo Allah eyakutonda buli kyabugagga kigenda kuwerekera emikwano gigenda kuwerekera abantu babakwagala bagenda kuwerekera wallahi ila rabbika yawma idhil masaq bakuteeke maaso go wekitiibwa Allah yatutonda bakuteeke maaso go wekitiibwa Allah yatutonda awo ebyawo birala nnyo jjukira akaseera ng'olunaku olw'ejjo wasuze weebisse bed cover wasuze mu kasolya n'olunaku oluzzeeko wallahi osuze mu ttaka lwaki temuloboozaako ekiro ekyo ekitandika nga wallahi osuze mu ttaka n'ensi yonna ekwabulidde
buli muntu lwakitakolera mayiti ye, buli muntu lwakitakolera akaseera ako. Basajja bakulu batukakasa ky'omuntu asembye okuva ku ntaana eyo bamuzeeyi nakuba ebigere 7 ekyomusanvu okiwulira kitegeeza Allah amaze okuddiza obulamu bwe bayita baruza alayau ba'da al-maut. Obulamu Allah bwagenda otuddiza ffenna nga tumaze okufa. Awo otandika olugendo olwo, ebyo ebintu nno byonna biri beyond our normal expectation, bibuka entegeera yaffe. N'olunaku olw'enkomerera olutandika Allah akuddiza obulamu olabanga ekitasoboka ne wallahi kisoboka. Kisoboka baganda bange. Kyovola mu Qur'an al-Karim Allah tugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, yatugamba dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaib. Yagamba ekitabo Qur'ani ekyo tekirimu kubuusabuusa kwonna. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kigenda kugasana kulungamya abo abatya Allah. Alladhina yu'minuna bilghaib, abakkiriza ebintu nga biri beyond our normal expectation. Abakkiriza ebintu nga bibiwuka entegeerayo, naye nga Allah waba wagambye nti wallahi agenda kuddiza obulamu babayita baruza qala ya ba'da al-maut. Allah akubuuze ku byonna byobadde okola ku lukalu luno olw'ensi ng'oli mu kabbuli awo. Bannaayo omupiira omuzannyo teguggwera wano, omuzannyo teguggwera wano ku nsi. Tebabalimbanga ne balya senti. Abamu bakola ebikolobero ne bakola amazambi, naye nga bo bagamba ekigambo kimu nti biwedde, wallahi tebinaggwa. Waliwo akaseera kali byonna wogenda okubibuuzibwako. Buli muntu yeetegekera akaseera ako. Olunaku olw'enkomerero lwe tukkiririzaamu luli mu mpagi z'obukkiriza 6. Luli mu mpagi z'obukkiriza 6. Mulekerawo okuwangaala mu bulamu buno obw'ensi nga mukoma ku ekyo nti tetulina tetuli bakkiriza. Omusiraamu oteeka okuba omukkiriza, kubanga n'amateeka mu Qur'ani al-Karim Allah lwe yatuuka n'agaawula. Waliwo yatuuka n'agamba ya ayyuha nnaas, abange mmwe abantu mwenna, ayisa abantu bonna, abasiraamu abatali basiraamu, abakyala n'abasajja, abato bonna abayise obanga oli muntu. N'olw'ensonga we zaali specific, Allah n'agamba ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza abatya Allah, abakkiriza ya ayyuha alladhina amanu, abanga abakkiriza. Kitegeeza okuba omukkiriza oteeka okuba nga okkiriza mu mpagi z'obukkiriza 6. Okukkiriza mu mpagi z'obukkiriza 6 oteeka okukkiriza mu lunaku olw'enkomerero. Oteeka okukkiriza mu lunaku olw'enkomerero. Tutunulira mu hadithi gye tumanyi obulungi, Malaika Jibrilu yajja mu maaso ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nebeera ng'emubuuza mu kifaananyi ky'omuntu, nemuga ya Rasulallah, wange gombaka wa Allah, ikhbiruni anil iman, njigiriza ku kye bayita obukkiriza. Namugamba antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bikadarihi khayrihi aw sharrihi. Yagamba omuntu okuba omukkiriza omutuufu ateeka okukkiriza mu mpagi z'obukkiriza 6. Mu mpagi z'obukkiriza 6 mwe antu'minu billah, okukkiriza Allah nti gyali, kkiriza Allah gyali, tu'minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir. Nagamba oteeka okukkiriza mu lunaku olw'enkomerero, yawmul ba'th, olunaku lw'okuzuukira kirugenda kubaawo. Omuzannyo teguggwera wano, teguggwa era tegunnaggwa, tebinaggwa. Enensi buli muntu ateeka ogifulumamu ng'agifulumya mu bigere
agisiibuza bigere, buli muntu ajja agisiibuza bigere. ila rabbika yawma idhil masaq, bakuze eri omulezi wa Allah. Kati okukkiriza empagi z'obukkiriza omukaaga kyekikufuula omukkiriza. Mu mpagi z'obukkiriza omukaaga mwe muli olunaku lw'enkomerero. Ne mu mateeka ge Allah yagaawulanga, walaga ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza. Kitegeeza oteekwa okukkiriza mu mpagi z'obukkiriza omukaaga okuba omukkiriza. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kwalalikibwako okubanga musiiba. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, ngekwalalikibwa kwabo ababasookawo ekyali kigenderwa la'allakum tattakun, kutya Allah. Ni Allah akowodde bakkiriza. Kitegeeza Allah akowodde abo bakkiriza mu mpagi z'obukkiriza omukaaga. Mpagi z'obukkiriza omukaaga mwe muli olunaku olw'enkomerero. Kitegeeza oteekwa olukkiririzaamu. Allah subhanahu wa ta'ala yabyawula, ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, isbiru wasabiru, mugumiikirize era mweyongere okugumiikiriza. Warabitu, munywera mwesibbiri, muti Allah wemba mwagala okuba abawanguzi. Ninga Allah akowodde bakkiriza. Essola gye tusaala eya bulijjo, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, essola eraalikibwa ery'omukkiriza, eryo yakkiriza empagi z'omukkiriza omukaaga, nga mu mpagi ez'obukkiriza omukaaga mwe muli olunaku olw'enkomerero. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, essola ekuzizaako okukola ebikolobero, si bwe kiri? Inna salata kanat alal mu'minin, kiraalikibwa eri mukkiriza. Nkulaga nti okukkiriza mu lunaku olw'enkomero kiri muhimu jiddan, kikulu nnyo, wadde abantu bakibuusiza amaaso omulembe guno gwe tuliko. Wadde kibuuka entegeera yaffe ne tuteekwa okukkiriza nti gyekiri. Gwe mu bwongo bakunnyonnyola nti ofudde, ate bakuziise, ate bamaze okuziika, Allah akuddisa obulamu, babaita baruza la ya ubadi al-maut, obulamu Allah bwakuddiza ng'omaze okufa. Olanga ebitategeerekeka, ne wallahi birisigala nga tebitegeereka nga si gwafudde. Anti obiwulira biramu, tokakasa tokkiriza nti okufa gyekuli, ojja kukakasa nti gyekuli ng'ofudde. Ojja kikkiriza nti gyekuli, wallahi ojja kukkiriza nga tukyalina lugendo lwonna ludda mabega. Ya rabbika yawma idhil masaq, mikwano gyo, baganda bo nga bonna bakyegattako, ne weziba ssente kuzeewula, nina okuziika ku gundi. Bakwolekeza eri omulezi Allah, ebbanga lyonna obadde okuba ekifuba ku mateeka g'owekitiibwa Allah, ebbanga lyonna obadde owebaka ku baana b'abende, ebbanga lyonna obadde mulyaza amaanya, essolo obadde ozigatta, ne buli muntu agenda kukkiriza kwolekeza eri Allah. Buli muntu alowooza kaseera ako bali kuteeka mu maaso g'owekitiibwa Allah, ne bavaayo bonna, Allah agenda kuddiza obulamu bwe bayita baruza wala ya ubada al-maut, bulamu Allah bwagenda okuddiza ng'omaze okufa, akubuuze ku byonna ebibadde ku nsi kuno byobadde okola, agenda bikubuuzaako. Wallahi omuzannyo teguggwira wano ku nsi, waliwo gye tulaga nkulembeza okutegeera, waliwo kyoleka nogamba ekyo nasinkana nti Allah wange kankireke lillah, ntuka okusinkana Allah nga nsiimye. Kati wenjagala okuteeka essira mu mannya ag'olunaku olw'enkomerero, mulimu erinnya erigamba yawmul ba'th, olunaku olw'okuzuukira. Olunaku olw'okukola ki? Olw'okuzuukira. The day of resurrection, olunaku olw'okuzuukira. Awo njagala wemba nteeka essira olunaku olwaleero. Waliwo omusajja bamuyita Ma'adh ibn Jabbar, yajja bw'atyo mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
namubuuza ekibuuzo kino, namugamba ya Rasulallah wange gombaka wa Allah, ikhbiruni an yawmi yufakhu fi suri fata'atuna afwaja. Amubuuza kuteeka ku aya eri mu Qur'ani al-Karim eri mu juzu amma surati Naba. Ya Rasulallah wange gombaka wa Allah, ikhbiruni an yawmi yufakhu fi suri fata'atuna afwaja. Njigiriza ku lunaku olwo lwe bagamba engombe lwegenda okufuuwibwa abantu bave mu kabbuli zaabwe mu bibinja n'ebibinja. Nabbi yawulira ekibuuzo ekyo kyazitowa, kyamuzitoolera Rasulullah. Fabakka alayhi ssalam, nabbi yakaaba bukaabi nga tannaddamu Mu'adh hatta ibtalatu thiyaba udumuu aynayhi, paka engoye ze yali ayambadde we zaatuuka okujjula amaziga nga gava mu maaso ge. Namuga ya Mu'adh, owange gwe Mu'adh, lakad sa'altan shay'un adhim, ombuuzizza ekibuuzo nga kizibu nnyo. Tusharuna ummati fi 12, bajja kuzuukira mu bibinja 12. Nabiyullah, nabbi wa Allah, abuuzibwa ekibuuzo kizitoye. Mu'adh amubuuza ya Rasulallah wange gombaka wa Allah, ikhbiruni an yawmi yufakhu fi suri fata'atuna afwaja. Olunaku lwe tugenda okuzuukira tuve mu kabbuli zaffe ebibinja n'ebibinja. Naye nga tannamuddamu n'amugamba ya Mu'adh, owange gwe Mu'adh, lakad sa'altan shay'un adhim, ombuuza ekibuuzo nga kizibu nnyo. Naye nga amaziga gamuyitamu. Fabakka alayhi ssalam hatta ibtalatu thiyaba udumuhu aynayhi, yakaaba paka engoye ze yali ayambadde ezajjula amaziga ngava mu maaso ge. Naye bino yabyogera. Ekisookera ddala waliwo ogubinja gw'abantu abagenda okuva mu ntaana zaabwe, tusharuna fi kuburihim, nga bava mu ntaana zaabwe, min surati al-khinzir, nga bali mu bifaananyi eby'embizzi, nga bali mu bifaananyi eby'embizzi. Subhanallah. Fayunadi almunadi min kibari rahman, anabalangirira kuda Allah subhanahu wa ta'ala jagamba, haulai alladhina kanu yatasaluna as-salah fahadha jazaohum wa masiduhum ila an-nar. Ajagamba abava mu ntaana zaabwe mu bifaananyi ebifaanana bwabityo be baali ku nsi nga balagajjalira esswala zaabwe, fahadha jazaohum, eyo adhabu Allah gyabawadde, wa masiduhum ila an-nar, Allah tagenda kukoma ku ekyo, agenda basula mu jahannam. Baganda bange bino bibagamba nga sibibiseeko, waliwo ekintu ekyangu kyakusala sola 5 olunaku. Ekisookera ddala tukimanyi, inna solata tanha anil fahshai wal munkar. Essola buli wogisala mu budde bwayo n'ogisala nga ntuufu, ekuziizaako gwagisadde okukola ebikolobero n'okwonoona ku nsi kuno, osobola okusinkana Allah ng'akusiimye. Eyo yessola. Ne lwaki gwatuwuliriza olwaleero osala essola 5 naye nga wakyaliwo ebikolobero n'amazambi agalemedde mu bulamu bwo? Naye ng'omugaso gw'essola, inna solata tanha anil fahshai wal munkar, buli wogitereeza egenda kukuziiza okukola ebikolobero mu nsi muno n'okwonoona, ne olemedde ku bwenzi, olemedde ku bulyazaamaanya, olemedde ku bulimba, olemedde ku bikyamu byonna. Gwe ng'osiriikiridde tolinaayo ky'omanyi nga Allah yakigaana naye nga kiremedde mu bulamu bwo. tatasawwaru idha kana anta amama Allah, lwaki tokkiriza ng'ogenda kusinkana Allah? Oliteekera maaso go w'ekitiibwa Allah, ogenda munnyonnyola ki muganda wange? Kiki ogenda okunnyonnyola Allah ku biremedde mu bulamu bwo ng'okimanyi Allah yabigaana?
Allah yabigaana. Olina obukakafu n'obujulizi, Allah yabigaana. Nenoomira pini n'ogakambikole. Subhanallah. Essola yo ebanga tesobodde kusobozesa kuziiza kukola bikolobero, kitegeeza eriko question mark. Eriko question mark. Kino ntero kyogera era kankyogere nkiddemu. Buli muntu ali wano genda ng'oli bw'omu, weesibire mu kisenge kyo, otandika okusoma tahiyatu ng'ogisoma mu lwatu, ng'oleekaana nga weerikodinga n'okweerikodinga. Tahiyatu gisome mu lwatu ng'oli mu kisenge kyo bw'omu, nga bw'oyimba oluyimba lw'ozambe, okwemalira embuzi n'ekaaba mme zonna zimanyi. Soma tahiyatu okuva weeva paka weekoma. Ogenda kulaba nga wallahi tosobola kugimalayo. Tatasawwaru idha kana anta amama Allah. Esola gy'ogenda okulipotinga ne mu maaso g'ekitiibwa Allah. Bashuka mwaka faananyi ng'oddizibba mu maaso g'ekitiibwa Allah n'esola efaanana bwetyo. Tokkiriza nti ebikolobero byonna ebiremedde mu bulamu bwo lwakuba essola eriko question mark. Olina emyaka emeka ggwe egikulemesa okutuula wansi n'otegeera eddiini? Lwaki totuula wansi n'osoma essola? Oyagala muntu ajje nga mukulu muwalabu alina ekirevu akomewo akusomese, baswaba bajje bakusomesa essola. Kale tusonza myaka gyonna gy'oyise ku nsi, naye ng'okkiriza essola eyo gy'ogenda okulipootinga ne mu maaso g'owekitiibwa Allah, ki ekigenda okusiibula ku nsi kuno? Egenda kuba ssola olugisaala bwe bati ne bagimala ila rabbika yawma idhil masaaqi, bakuze eri omulezi wa Allah. Egenda kukugasa nga tewazaalanga. Subhanallah, subhanallah. Olunaku lwe bagenda okusiba olutimbe nga teri ali mabega wa lutimbe olwo, kujjako ggwe, kujjako ggwe, kujjako ggwe. Buli muntu ajja kujja akukubeko eriiso bwati addeyo. N'essola yo tegenda kuva ku lusegere, essola yo tegenda kuva ku lusegere, tegenda kwabulira paka ebakuze eri omulezi wo Allah. Neyo gy'osaala mu tahiyatu eyo gy'otasobola kumalayo, kubanga buli muntu ali wano agende yeekube mu ttooki. Osaala biki mu swala? Tukubulire kyenkana ki? Soma tahiyatu okuva weeva paka weekoma. Tumaze magaribi osomye biki? Osomye biki? Isho ogenda kusoma biki? Lwaki tetuswalako? Lwaki tetuswalako? Lwaki tetuswalako mu maaso g'owekitiibwa Allah? Nabbi yafuna obubaka nga alina emyaka 40 sallallahu alaihi wasallam. Malaika nemunyiga embirizi nemuga ikra soma ku myaka 4 nga talina kyamanyi mu Busiraamu. Olina myaka emeka muganda wange gikulemesezza okutuula wansi okusoma eswala? Emeka? Allah ogenda munnyonnyola kiggwe, kitubwire kyogenda okunnyonnyola Allah. Allah tugamba mu Qur'an al-Karim, akaseera ako weekali waltafati saaqu bisaaq. Buli muntu bagenda omugatta ntumbwe ku ntumbwe, ntegeeza nze naawe nga tugenda kuddamu zizungulta yaumul qiyama. Ila rabbika yauma idhil masaaq, bakuze eri omulezi wa Allah yakutonda. Ne fala saddaka wala salla, nga tewasaala, walakin kadhaba watawalla. Bwe bakugamba nga wabirimbisa, kugamba abasajja bayogera byabwe, tukugambye tereze essolayo, tereze essolayo, gitereze tahiyatu, gitereze naye weesibire mu kisenge kyo, soma mu lwatu tahiyatu okuva eva paka weekoma. Musajja gwe lwaki toswala? Mukazi gwe lwaki toswala? Biki by'osaala by'ogenda okulipootinga nayo mu maaso g'owekitiibwa Allah? Fala saddaka wala salla walakin kadhaba watawalla.
tubyogera nenga abantu balowooza tulimba. Olunaku lulimu essaawa 24. Olunaku lulimu essaawa 24. Buli swala ekinene nnyo ya ddakiika 5. Esswala ziri 5 kitegeeza bw'ozigatta zonna eddakiika 25. Kwata essaawa 24 jjako eddakiika 25 ovunname ninga ovunnamira Allah we yakutonda akyawaniridde entunuusizo bw'ati. N'eddakiika 25 zikubuze esswala ogattangatte. Esswala ogattangatte. Esswala ogattangatte muganda wange. Kyekikugasa esswala? N'osala dhuhuri mu budde bwa asir, n'osala asiri mu budde bwa magaribi, n'osala magaribi mu budde bwa isha. Abantu abo olowooza tebategeera, abajja ne bakuyitako ne bakkirira ku muzikiti okusaala. Banoonya ki? Banoonya ki abantu abo? Gwe ng'oli ku dduuka otudde, abantu abo tebategeera. Babagenda kukola ki ku muzikiti? Babagenda kuvunnamira mutonzi waabwe yabatonda akyawaniridde entunuusi zaabwe. Gw'olowooza tebategeera? Bategeera. Gw'olowooza gwategeera ennyo? Allah tugenda munnyonnyola ki? Wallahi Allah tugenda munnyonnyola ki? N'otuuka okwebaka nenga osoma dduwa ki ng'ozuukuka? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Neebaza Allah anzirizza obulamu oluvannyuma lw'okubanga mbadde mufu. Buli muntu weyeebaka omwoyo gwo Allah yaguwaniridde. Allah yawaniridde entunuusizo. Waliwo Allah baasalawo ne bukira enkya ku makya nga takyasobola kusituka. Edduwa gy'osoma naye n'ogenda okwebaka mu kikunta ng'okimanyi mu swala 5 z'oteeka okusaala mu lunaku olina esswala gy'otasadde. Where do you get the guts and the courage to disobey the Almighty Allah? Obuvumu obujjawa obwebikka mu kikunta ng'okufa okwebaka kitundu ku kufa. Allah yaniridde entunuusizo nenga esswala 5 lina gy'otasadde. Muganda wange weekumeekume, genda ofune wuzu, tuula ku buliri bwo nga tonneebaka ogambe nzaani akuba ku mateeka g'owekitiibwa Allah ekifuba. Esswala egenda gasaani okugjako gwe, egenda gasaani okugjako gwe. Weebulirire bwomu, funa wuzu, teeka omusaala wogenda okwebaka. Wallahi saali swala z'otasadde tya Allah, ensi togenda gikungula. Wailun lilmusallin, okubonaabona kuli kwaba basaala. Alladhina hum an salatihim saahun, abasaala esswala zaabwe nga baziragajjalira. Wailun lilmusallin, okubonaabona kuli kwaba abasaala. Alladhina hum an salatihim saahun, abasaala esswala zaabwe nga baziragajjalira. Olugoye olusooka ku mubiri gwo okimanyi bulungi teruli muwuzu, okimanyi temuli wuzu. Esswala zaffe zifiire emmanju n'ogenda n'okkiriza luno olugoye teruli muwuzu. Yaakhe tukubulire byenkana ki gwe? Tukubulire byenkana ki? Tukubulire bigambo ki ebigenda okutebenkeza omutima gw'osaale? Omanye nti esswala gy'osaala yo terina mulala yenna. Bigambo ki bye tugenda okugamba? Lunaku olw'enkomerero Allah agenda kukwata abantu abasuule mu muliro, gujja kubookya. Allah ajja kulengeza abantu abo ennyanja y'amazzi, bajja kulaajanira bamalayika abakuuma omuliro. Mutwegayire Allah atusuuleko mu mazzi ago tufa ne balutemya lwaliiso. Baligamba fulani ne fulani, erinnya lye basobola oliteekamu, mwabaweerebbwa omukisa okugwako mu mazzi ago mufune ku buweerero.
baligenda okusuulibwa mu mazaago nga muliro ogwokya okusinga gwe bavaamu, ng'omuliro ogwo gwokya okusinga gwe bavaamu. Bajja babuuza masalakakum fi sakal, bantu mmwe lwaki muli muliro ogwokya ennyo gwe bayita sakal? Bajja kuddamu kaalu lam nakun min almusallin, ffe twali mu bantu abatasaala. Ye qualification yokka gye tulina etuusizza muliro guno gwe bayita sakal gwokya. Baganda bange tusaale, tereza esswalayo, tula wansi obanga esswala togimanyi, tula wansi osome esswala, tula wansi osome esswala. Oba ogitegedde kwata omwana wo omusomesa esswala, esswala yo webeggwako eri ng'oli muzadde ng'okakasiza enywedde mu bwongo bw'omwana wo, era gyagisala ebbanga lyonna paka bwaliva mu nsi muno. Okimanya mu swala omwana akusabira, mutahiyatu eri wali edduwa esabira abazadde, omwana akusabira emirundi 5 olunaku, n'enkya 5 olunaku. Oli mulamu oba oli mufu? Tewali kyetaagisa nakuŋŋaana mu lunaku lumu mu mwaka nga gugamba tusabira mukadde waffe yafa. Bani abasaba abo batasaala? Bani abasaba? Singa osaala essola 5 nga mukadde w'omusaalira omusabira mutahiyatu, kimumala. Buli mukadde ampuliriza ng'ozadde ku mwana, ekyo tewali kiwadde muwalimu. Ezo empeera zeeyolere ng'omwana akyali muto. Ekiba kisooka ku bwongo bwebeera esswala. Gwe taata subiha oluggwa kuŋŋaanya abaana bo mu wiikendi batandike esswala, basomese esswala gy'osaala kubanga naawe osaala. Wobanga togimanyi osaala biki? Oswala okusomesa omwana wo tahiyatu gy'otamanyi, gw'osaala biki? Osaala biki gwe omukazi omukulu? Osaala biki ng'omwana otosobola musomesa swala? Osaala biki gwe musajja gwe ng'omwana otosobola musomesa swala? Omwaka gwajja n'akugamba nyambaako wano, lwaki tajja n'akubuuza edduwa eggula w'esswala? Wa alaikum salaamu. Ajati Shadia, sisita oli bulungi wangi? Oli kudduka? Ndi kusomesa naye kamalirize ngenda kukubirako. Baganda bange, esswala kintu kikulu. Tahiyatu yemala bumazi omwana okubanga agenda kubeera mu nsi muno. Esswala nga wallahi mbagambye inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Omwana kasana aginywererako omwana wo, oba omuwadde protection okola ebikolobero, omuwadde obukuumi obwenjawulo bada Allah bi awnillah okuba mu nsi muno nga tagenda kukola bikolobero. Buli wanywerera ku swala entuufu gye wamusomesa, esswala egenda muziza okukola ebikolobero mu nsi muno. Tulina abaana ab'obusiraamu, genda webetundira awo ewa kingi, abaana bawala abo batadde ebisambi wabweru, babuuze amannya gaabwe. Abo abaana basiraamu, abo abaana amannya gaabwe ga kisiraamu, bava mu maka g'abahaaji, bakadde baabwe baalagajjala. Wallahi Allah genda basasula abaana abo. Ekyo kikolere omwana wo, kimukolere ategere eddiini ye, ategere Allah we, ategere nti buli lunaku lwonna omutonzi eyantonda niyatonda bakadde bange nvunnama wansi awo nga nvunnamiraye. Adhan kalumala okuva mu adhan insha Allah.
alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tuddamu ne tutenda Allah ne tusabira n'okwekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo gwe tujjako obusiraamu kyataakola tetukikola, kyetugamba okukola tukikola. Omusomesa wa ummi eno we yajja ekigere bwe tukiteeka, bakama bange assalamu alaikum, tubadde ku tteeka eri mu juzu amma surati Naba, omusajja yitibwa Mu'adh ibn Jabal bwe yajja maaso ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba, ya Rasulallah, wange ngombaka wa Allah, ikhbirni an yawmi yunfakhu fi suri fata'atuna afwaja. Eriteka mulimanyi? Namuganjigiriza ku ngombe lwegenda okufuuwibwa abantu bave mu kabuli zaabwe mu bibinja n'ebibinja. Ne Nabbi nga tanaddamu Mu'adh ibn Jabal fabakka alayhi salam, Nabbi yakaaba nakulukusa amaziga hatta ibtalatu thiyaba udumu ainaihi, paka engoye yali ayambadde zaatuka okujjula amaziga nga gava mu maaso ge nga tanaddamu Mu'adh. Kibuuzo kyamubuuzizza kitegeeza kyali kizituufu. Namuga, ya Rasulallah, namuga ya Mu'adh, owange gwe Mu'adh, lakad saltani shay'un azim, wallahi obuuzizza ekibuuzo nga kizibu nnyo, nga kizibu. Agamba bajja kuzuukira mu ntaana zaabwe abamu, min surati al-khinzir tusharuna fi kuburihim, min surati al-khinzir, nga bali mu bifaananyi eby'embezi empunu. Bw'oyita ku mudaala gw'empunu owandula eyo empunu n'owoba ogiiseeko ekusekerera ekusinga gwe atasaala. Kitonde mu bitonde by'owekitiibwa Allah. Empunu mugende mwefuula abazibuzibu, noba ogisanze wa neiba nolaliko gifumitafumita ebiti, fumita ebiti n'ogikuba amayinja, osaala. Muyita wali omukka gw'empunu ne gukuyingira wali bazisiikira, nowefuula afujjafujja. Ofujje ki? Ofujje ki nga tosaala gwe? Yempunu kitonde mu bitonde by'owekitiibwa Allah. Ne gwe bootajagala tusharuna fi kuburihim, kamwe akafaananyi ng'ozuukidde min suratul khinzir ng'oli mu kifaananyi eky'embizi, n'ofubutuka mu kabuli n'omutwe gw'empunu. Fayunadi almunadi min kibari rahman, anaaba alangirira kuda Allah subhanahu wa ta'ala ajja gamba, haulai alladhina kanu yatasaaluna as-salah, bava mu ntaana zaabwe bifaananyi byebityo bibalagajjalira essola. Fahadha jazaauhum, eyo adhabu Allah gyabawadde. Wamasiduhum ila nnar, Allah tagenda kukoma ku ekyo, agenda basuula mu muliro jahannam. Bajja kuŋŋaanya abantu babateeke muliro gubookye, babalengeza amazzi, ennyanja y'amazzi, balaajanire bamalayika bakuuma omuliro. Tusaba Allah tusuuleko mu mazzi ago tufune obuweerero. Baligamba fulani ne fulani ne fulani, mmwe abaweerebwa omukisa ogugwako mu mazzi ago mufune obuweerero. Balisuulibwa mu mazzi ago nga muliro ogusinga okwokya gwe bavaamu guli bakuma, ne bagamba mutuzzeeje mutujje. Bali babuuza maasalakakum fi sakal, lwaki muli muliro ogwokya gwe bayita sakal? Kaalu, bajja kuddamu, lam nakun min almusallin, fe twali mu batasaala. Muganda wange saala. Wailun lilmusallin, okubonaabona kuli kwabo abasaala, alladhina hum an salatihim saahun, abasaala essola zaabwe nga baziragajjalira. Oli kugatta swala ssebu, ogatta swala. Twebuulirire ate kati oba toyagala kusaala bireke.
buli muntu ayimirano seeka wange seekasimu agamba musaale gubanga ogagasanze akugambe sola gyosaala egenda gasanze bireke tosaala. Oli muntu mukulu oganye okwebulirira emyaka gyomaze ku nsi tayira tosobola gisoma kuva eva paka weekoma batera okulimba lwenkudi enkudi oluyimba okuva eruva paka werukoma lwakafuluma jema tatasawwar idha kana anta amama Allah ogenda kudiza maaso g'ekitibwa Allah nga mutwe mulimu nkudi nga tahiyatu terimu omutwe gulimu nkudi omutwe gulimu ozambe omutwe gulimu jjayo nteekeyo ojjayo ki oteekayo ki. Baganda bange twebuulirire mbagambye swala yokka buli mukadde oba buli muntu alina omwana ekyo yalibadde akikola ku nsingo ye namakinga sure nti baada subi mubasharatan okuŋŋaanya abantu bono basomesa eswala n'omanya nti si buli muntu namuyigiriza okuvunnamira Allah tavunnamiranga ekitonde kyonna wabula Allah emirundi 5 olunaku. Envunnamira ziba mu swala emu bwetyo ozimanyi avunnamira Allah eswala eyo gy'omuwadde bw'anaaginywererako inna sola tanha anil fahshaai wal munkar ejja muzizaako kola ebikolobero mu nsi muno. Tolifuna mwana wo nga agweredde mu bwenzi kufuna ndwadde ziri mu bwenzi. Tolifuna mwana wo nga mubbi muyaayi mulyaki. Ye protection gy'ogenda okuwa omwana wo, omwana gwe wazaala wootali naye ng'ali gyali obudde busula ne butuuka nga tawulidde oda kuva eri taata oba maama najja naavunnamira Allah wakola maama wakola ekintu ekyamaanyi omwana amusomesa okuvunnamira omutonzi n'otayongerako kirala kyonna. Muzikiri gyajja okuvunnamira Allah gyagenda okusanga ebirala. Essola gyasadde egenda omumuzizaako okukola ebikolobero ne mulina agaana mu nsi muno gafuuse ekizibu eri umma. Ogwana gwavayo emabegaawo ne gugamba taata niyo mbu yalekawo omuzikiti okwo gwe yazimba omuzikiti abasiraamu batusasulenga sente za renti ninga lyana nalyo lisiraamu batusasulenga sente za renti babagala okubeera muzikiti gwe bati basobola bave otuteekewo akeedi. mwana wu abo abaana bwe batyo tulabaana makulu ga muzikiti. Baganda bange waliwo ebintu ebitukaabya. Assalamu alaikum. Tutunuulira omugigi guno omuto ne tukaaba. Seba oli bize wallahi bino ebigambo mbikugamba oli bize enjuba eva gyeva mu byokusaaga negwa gyegwa mu byokusaaga ne wallahi olunaku lumu egenda kuvaayo nenga gwegwa omwaka gwogenda okusemba okuba ku nsi bwekijja kuvaayo ng'ebyokusaaga nenga omwaka gwe tuyingidde gwe mwaka ogusembayo era buli kerenje ku makya neevaayo enjuba eyo negolooba nenga wallahi muyingidde omwezi oyingidde omwezi ogusembayo ng'oli ku lukalu luno olw'ensi era bwekyo bwegenda okuvaayo enjuba nenga wallahi ye wiiki gyosembayo ku lukalu luno olw'ensi bwekityo bwe kigenda okugenderera enjuba erivaayo ng'ebyokusaaga nenga lunaku lwogenda okusiibula ensi eno kufuukidde ekizibu okugaana okusinza Allah. La nadami ala shay'in tubangako ekintu kyonna kyonenya nadami ala yawmi gharabati fihi shamsu nenya olunaku enjuba lwe yavaayo walam yazdadi fihi amr nga tolina kyoyongedde ku miizaaniyo bweti enjuba bwevaayo ng'ebyokusaaga n'ogenda ne weebaka nga musole 5 olina gy'otasadde naye nga Allah yawanidde entunuusizo okwebaka kitundu mu kufa ne weebaka n'ofuluuta
noloota nga bagegoba enkoko eyo tugisale si bwe kiri nogisala nebagifumba olio kirooseeko ne bagamba tegeka amasuwaani nogategeka oba kagateeka ne baziina azaani nekuzuukusa nga temunnalya sebo oyagala kuddawo kumala kulya otuuka okuloota ebintu ebyokulya sebo nga tewazadde subhanallahi barika lubakaba bange tudde eri Allah kiki kyoli yalyani mumbulire olwaleero eyakwata amazzi ga kitaawo agali ku mugongo gwe ku mugongo gwa kitaawo kwaliko amazzi nga kuliko abaana bangi abaana abasinga obungi baafa buli we gavanga mbwe gati baafa ne yalyani eyalondobamu igwe yalondobamu gwe gaali magezi ga kitaawo gaali magezi go gaali ga maamawo nalondobamu gwe bali alaba bonna ne bafa lyali jji lya maamawo nga amagye agamu gafuluma mu maamawo mu mbeera eyo ya hayuth buli mwezi ejjeyo olikira mu fallopian tube wano weribula amazzi g'omusajja agali fertilizinga nelifulumamu mukyala mu mbeera eya hayuth eya MP abamu bafuluma mu mbeera efaanana bwetyo yalyani eyalondobamu ejji eryo mu magi ga maamawo nelikwatagana n'amazzi ga kitaawo tegaali magezi ga maamawo tegaali magezi ga kitaawo yali Allah yali Allah nobeera mu nabaana ya maamawo ennaku 40 nga mazzi hadithi eyo mugimanyi oluvannyuma lw'ennaku 40 amazzi ago Allah n'agawumbawumba ne gafuuka ekisaayisaayi bangi baviira mu stage eyo bangi bavamu mu stage eyo tegaali magezi gawo tegaali ga kitaawo wadde ga maamawo oluvannyuma lw'ennaku 40 ekisaayisaayi ekyo Allah n'akiwumbawumba ne kifuuka ekinyamanyama bangi baviiramu awo era tegaali magezi go yali Allah ekinyamanyama ekyo Allah n'akiwumba n'akyambaza amagumba yali Allah teyali gwe Allah n'akuwa amagezi bangi bafiirawo mu layini ey'okuzaalibwa n'ozaalibwa n'ojja ku nsi eno ensi gye tulimu olwaleero wali mu lubuto lwa maamawo nge bakunyumiza ensi kubanga wali mu lubuto lwa maamawo wafunanga free eyo kuva mu maama yasana enoofunako si bwe kiri ebyokulya maama byalya byofunako ebyokunywa maama byanywa byofunako oli muli obuguma ssebo nga bakunyumiza obulamu bw'ensi ogamba awo waliyo akasana eyo waliyo ababbi shida zikuba neyala waliwo okutuuyana ku nsi kuno kuliko n'abalogo nga toyagala kujja ku nsi naye wallahi ng'olabanga ebirooto wafuluma nabaana ya maamawo nojja ku nsi nga biringa ebyokusaaga we wayingira ensi n'okuba omulanga wakuba omulanga era omwana azaalibwa wagaana okuba omulanga bamukuba akuba omulanga eno ensi si mmere kati seboze ku nsi kuno ekunyumira ensi bakunyumiza bagamba eno ensi tuyita mumpite waliwo obulamu baita baruza kwala ya ubada almauti Allah bwagenda okuddiza ngo maze okufa kasitona afa buti bakuteeka ku bibegabega nga tebalina gwe batisseeko gwe olunaku lujja kutuuka olwo bakuzza eri omulezi wa Allah basale swala yesembayo ya rabbika yawma idhil masaq bakuteekeyo omuntu asemba okuva ku ntaanayo ebigere 7 kimu ekyomusanvu oli kiwulira nga Allah akuddiza obulamu bubaluza kwala ya ubada almauti obulamu buli beyond our normal expectation bulanga ebitasoboka ate Mungu anziriza obulamu lwaki sibuukayo kale ujje kubuukayo bayogera ebigambo ngugulabuza tuzanya ti okufa gye kuli tukakasa ojja kukakasa nga gwafudde ojja kukikakasa
era omuntu asemba okuva ku ntaanaayo yalibaddewo nga akusabira Allah kunyweza ekiro ekyo ekisooka mu kabbuli. Namalawo akaseera ng'omuntu wabagira eŋŋamiya n'agisala n'agibaaga yonna n'agijjako eddiba n'agitemaatema, naye nga akusabira Allah kunyweza mu bulamu obwo bw'otandise obupya. Ekiro ekiwedde wasuze mu kitanda kyo ne weebikka bw'oti, kati osuze mu ttaka, osuze mu ttaka, tujja kudda yaahi, tujja kudda. Tekyaliyo maka ku nsi kuno gagenda kuddamu kutegeka kyakulya, bakutegekera essuwaani yo. Awo tewali miri, tewali kirala, waliwo mirimu mirungi. Swala yeri awo yegenda okutaasa. Tuyagala kusaala, tusomyeko omuteeko ogwo gwa kusaala. Ne baganda bange tusaale. Assalamu alaikum. Kambuuza abavubuka abampuliriza olwaleero, mulina amasimu ga smartphone? Mulina amasimu ga smartphone? Genda ng'oli bwogu bw'ojja essimu yeeyo n'ogenda wali wabeera audios ne videos, waliwo ki? Bw'oteeka obuzindaalo mu matu oba owuliriza ki? Tatasobola idha kana anta amama Allah, owuliriza music, tosobola kuwuliriza ku Qur'ani, tosobola kuwuliriza ku Qur'ani okubutula. Allah ogenda muwa excuse kiggwe muvubuka munnange okumusinkananga ne Qur'ani toweza musula ziwera 2 naye nga mutwe mulimu ennyimba 10 n'omusobyo n'ezaayimbibwa nga tonnazaalibwa, wazinonooza n'ozitegeera. Wano ani asinga obuto kuffe? Yono si yeggwe. Ina emyaka emeka 16. Wayoko omusajja gwe bayita bamuyitanga batyo omusajja wayoko omusajja gwe bayita Master Blaster. Ani yali amuliddewo okumwana? Naye Master Blaster mukulumu okusinga gwe yayimba luyimba ki? Emboko. Kati obimanyi, eyafa omugenzi yayimba oluyimba olwo, obimanyi. Wazinonooza zonna n'ozinoonyaayo, wazinonooza. N'esswala ekulemye okutereeza, Qur'ani ekulemye, ogenda ku excuse ki? Abaana abato mugende mu bifo ebikwatibwamu Qur'ani, yasoma Qur'ani myaka 16 17. Gwe omutwe gwe wali oguddeko eddalo, temusobola kugenda mu Qur'ani, temusobola kugenda mu Qur'ani. Golowooza abantu bafulumye waka waabwe nga bambadde bulungi ng'Abasiraamu, ngamba abaana abawala nga ayambadde n'ebikka akakaaya, nayambala kyaliyo ennungi, golowooza tategeera. Abakazi abakuyitako gwe muwala gwampuliriza nga ayambadde bulungi ng'atonye yenna ayambadde mu mbeera ey'Ekisiraamu, golowooza tategeera. Si mulungi, ategeera, wallahi ategeera. Anoonya ki mu nsi muno? Anoonya ki mu nsi muno? Talina kyanoonya okujjako ejjana. Kali baganda bange, mbagamba ebigambo byange, mbamuganya okutegeera Allah. Bwe mulowooza ebintu bya lubalaatu, kasa tujja musinkana ffenna, mubitegedde ebyo? Tujja kukola ki? Tujja kusinkana Allah. Allah tujja musisinkana. Ngenda kwongerayo muteeko gumu mbeere nga mmaliriza insha Allah. Bwezinawulira 2-3 nga tusaala, si bwe kiri Seeka Kasimu? Tusharuna fi kuburihim, wala bajja okuva mu ntaana zaabwe, laisa lahum yadaani wala rijlaani, nga tebalina mikono gyabwe wadde amagulu gaabwe.
fayunadi almunadi min kibari rahman anabalangirira ku Allah subhanahu wa ta'ala jagamba haulai alladhina kanu awe bali ku nsi nga bo bayisa bubi abantu be bawangalanga nabo baniba baabwe fahadha jazaohum anabalangirira ku Allah subhanahu wa ta'ala jagamba haulai alladhina kanu be abali ku nsi kuno nga bayisa bubi abantu be bawangalanga nabo mujitama Allah be yabalidanya nga babayisanga bubi fahadha jazaohum adhabu Allah jabawadde wamasiduhum ila an-nar Allah tagenda koma kwechi agenda boja muwangala munsi muno nemwafuuka bannaluwali ne baseruwali seruwali yaliwa igoma nyo otegeera nnyo siwe kiri otunira abantu bonna kati yayogera kinga tetunayogera toyina mwadde akadopyo wadde akanyiikuli mu bongo bo nti osobola okuwangala munsi muno ng'oli mwavu wala emmotoka ennungi ogatujja kuvuga embi ezisinga ezo bola amayumba amalungi ogatemuli mututunuli mujja kulaba igwe sebe otegeera nnyo wala osobola okweganga buli kifo ekiri ku lukalu luno ensodo gyesente olina baganda abali mu UK abali mu London abali mu USA abali mu Canada abali mu nsi z'abawalabu bali eyo tebakyasobola na kukoma okulaba ku bakadde baabwe ne sente bagenda zinoonya zaabula ensi temukyali kintu kyonna ensi tekwemazanga muno oyisa bubi abantu bowangalanga nabo fenna tugenda kugivaamu nga bwe twagijjamu gulinyirira abantu mu nsi muno wava mu mazzi nga tosobola gateeka mu kikopo n'ogaleeta mu muzikiti booti noga buli muntu alabe mwe tuva genyenyalwa tulina obukakafu n'obujulizi obusembayo kyogenda kuva mu nsi muno mu matiriyo gye bayita mayiti buli muntu gyagenda okutunira bwati afujje teri muntu n'omu agenda kujja kukunaaza okujja kuwa namala okukunaaza ajja kuddayo naaba omubiri ajja kuwira awonya olusu balifuna akawo akakuba kakuyambeko okubanga tuwunya bubi buli muntu akufujja odda otya wakati w'ebintu ebibiri ebyenyinyalwa ng'onoloboozi oli wankizo n'olinyirira abalala n'obeesangulizaako ebisooto gwani ng'oli wakati w'ebintu ebibiri ebyenyinyalwa gwani n'osiiga agaala nga tosobola kufuna wuzu n'osiba agaviiri g'embwa butwegala kuyisaamu mazzi ga wuzu tatasawwara idha kana anta amaama Allah ebyo bigenda eri abakazi tuyise bulungi abantu betuwangala nabo mubitegede ebigambo ebyo totunuliranga gyolaga totunuliranga gyova like totunulanga kyoli olwaleero lwa nnyo ku gyolaga ne gyova tolwananga nnyo nofokasinga ku kyaleero tunira nnyo gyolaga ne gyova mmanya waliwo olunaku mu nnaku lwali wetaaga nusu olwo 100 nga tolulina kati wolabanga omuntu nga azze mu maaso go nagamba mpaayo 10 mmanya naye watuukako mu kaseera ako fuuka eddaala naye alinnye walina ekiseera kye walimu okutuuka wooli wayita mu connection y'omuntu omu omulala yakwagaliza n'ayanjuluza omutima gwe nagasembera kati gwe byovuvuba bonna abajja ovuvuba fuusa akayinja mu ngatta eri obulamu bw'abalala omanyi nti aba olinyirira olunaku lugenda kukya mu nnaku nga wallahi noba toli mu nsi bagenda okwaniriza abaana bo bagemu nobadde olaga wasuula obudde bugenze ne bamwalira obadde olaga asookuba okuwa ekikopo ky'amazzi onyweko olwo bintu byotasobola kukola ng'ensonga ebikulemesa obikola ng'otunulira abaana bo nogamba oyo naali muvumye oyo naali mukubye naali muloze kasolobooza ku Allah notunulira abaana onoga ebyo mbiresi kwebyo bidda muleke kweyisa bubi eri bantu n'abantu abatali basiraamu bennyini muleke kulembeza mawanga nga muwangaala mawanga temwakulembeza nga muwangaala kati kanandikire kale ku ddiini
eddiini tuli basiraamu siwe kiri oli musiraamu lwaki oli musiraamu ensonga lwaki oli musiraamu lwakuba kitaawo musiraamu kyekyo kyokka gwe bakukyusamu katono bwe bati taatawo naabanga si musiraamu gwe wali badde ova mu mpunu kati gwe n'ensonga yokka ekufuula omusiraamu eri eki taatawo yali musiraamu ane taata ekimufuula omusiraamu kiri eki jjajjaawo yali musiraamu naye nekikusanga ng'oli musiraamu n'abalala bwe batwe bali era muwenye nnyo abantu ekitiibwa akedde nkya ku makya n'arealize nga naga eddiini y'obusiraamu yentuufu naye nga bakadde besi basiraamu mubawenga ekitiibwa abantu abo ate naabo abantu abali mu nsi muno nga si basiraamu tebannatoola kyahada mulwane nga bwe kisoboka nti enneeyisa yammwe eberenga ebeegombesa okuyingira obuki obusiraamu muwangala mu nsi ne mufuluma ne mwabasinga obulyaza amaanya mwabasinga obwenzi abasiraamu mwabasinga obutaagaliza nobeera mu kijala bibi naye ngaoli mulogo jala bibi bweti naye nga toloze bitooke bibigwa ng'obwenzi butudde ku ggwe omuntu nga bwakutunda bwati akwegomba olw'eddiini lwaki bakutunyawo bati abantu beeyongerewo bweyongezi olw'enneeyisaayo wakad balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi husni aljari hatta walau kana alkafira madama la yukatila alislam yagenda wala nnyo nabbi n'okuyisa obulungi abantu sallama hatta walau kana alkafira naye baalinga si basiraamu yabayisa bulungi madama la yukatila alislam ebbanga libamala nga tebakosa busiraamu omukyali yakwatanga obukyafu n'abusuula mu kkubo lya nabbi amaggwa sallama bwe yalwala yagenda n'amulambula kwe yava n'asiramuka ebayisanga bulungi enneeyisaaye nebeegombesa okuyingira ejjana okuyingira obusiraamu gwe enneeyisaayo yeegombesa omuntu yenna okuyingira obusiraamu gwe muntu asobola okukwesigana emitwalo 5 oba 10 oba kakadde okamuterekere bagaswaba oyo baaba maswaba kasita akyuka bwati ng'alina sente z'abaagenzi swaba okuddamu mulaba munoonyeza mu muzikiti naye nga beere ku muzikiti ng'asaala naye ng'alina sente z'abantu zijja kumpanya enneeyisaayo ebeere nga esobozesa abantu okuyingira obuki obusiraamu omanyanga nti neerayini bajjajjo tebaali basiraamu bakitabe si basiraamu naye si musiraamu kati oteeka okubanga ebikolwa byo bimwagazisa eddiini y'obusiraamu ekyokulala temukulembezanga okuwangala mu nsi nemukulembeza amawanga temukulembezanga maki amawanga n'ebika gwe n'olobooza nti oli wanjawulo olw'okuba simanyi oli olina ekika kyovaamu oba eggwanga lyovaamu nolowooza nti oli wanjawulo buli muntu weze mu maaso go kasitaba musiraamu ngalika subhanallah temubikulembezanga ebintu ebyo mmwe temubikulembezanga simanya ffe twagalananga bagundi buli muntu ajja mu maaso go nga mulungi muyise bulungi lwaki akulaza obulungi tomulaga bulungi lwaki akulaza obulungi omulaga bukyayi mumulowooza tuli basiru tonjagala wankoowa ondaze omutima omubi n'ogwefuta ogweyagala nkulage mulungi mumwagala kakasansi nti omutima omulungi abantu gwe balina bwe bunafu bwabwe lwaki oyagala kakasa abantu nti omutima ogusembeza abantu gwe balina bwe bunafu bwabwe oyagala kakasa abantu nti omutima ogwagaliza abantu gwe balina bwe bunafu bwabwe we bakusembeza wafuuka kizibu gye bali we bakuyamba wafuuka kizibu gye bali golooza tebategeera salamu aleikum Allah yatukola ffenna tuli bebamu tembikulembezanga ebintu ebyo byekisiru mu nsi muno mba muwangaala simanze ndi gundi nva jindi tebiri makulu Allah yatutonda asinga wamaanyi mu maaso ga Allah yatukolamu ebikana ebiki litaalafu kumanyagana ne asinga wenkizo mu maaso g'ekiba Allah yoyo atyani Allah yoyo atyani kati kensembyayo nako kajja kuba kamu kino njala nakibagaye baganda bange salamu aleikum
hadithi egamba almuslimu akhul muslimu sibwe kiri omusiraamu muganda. Lwaki nabbi agamba nti omusiraamu muganda wa musiraamu munne? Maki baita oluganda sallama? Oluganda nze lumala omu wavaayo bwati nakola ekintu nga kirungi bajja gamba balumala bonna baki balungi. Bwe busiraamu musiraamu omu avaayo bwati nakola ekintu nga kirungi bagamba bonna basiraamu balungi. Bw'osaba musiraamu nno nga alina ekirungi kyakola oba nga alina ekkubo lyakute limutuusa ku buwanguzi omuyambanga nagguka waba aguguse ffenna tujja kuba tukoze eki tugguse nga umma. Kibaita oluganda nze lumala omu avaayo bwati nakola ekibi bajja gamba balumala baki babi. Omusiraamu omu avaayo bwati nakola ekikyamu eki bajja abasiraamu babi. Abasiraamu batabuse bamugwatidde muloogi. Musiraamu n'omulabanga bwati nga alina ekkubo lyakute limusuula mu buzibu omuyambanga n'alema kugwa mu buzibu obwo kubanga waba aguddemu ffenna tujja kuba tukoze eki. Wa barakallahu fiikum.